TV ne Kingdom FM ebeera n'omukolo ogukuŋŋaanya abalabi n'abawuliza b'emikutu gyayo egyo ogumanyiddwa ng'ensisinkano ng'era y'omulundi guno yatuumiddwa Gumite yakubeerawo ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti etandika enkya nga 2 omwezi guno ogw'omukaaga ku Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi. Ensisinkano y'omulundi guno Kingdom Media mwegenda okujaguliza olw'okuweza emyaka 17 beddu bukyanga etandikawo ne rediyo mu mwaka gwa 2009 so nga Yoke TV nayo ekoonye emyaka kaakano 10 egyekutte bukyanga etandika okuweereza. Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda omutandisi w'emikutu gino asabye bannayuganda obutasubwa nsisinkano ya mulundi guno olw'ebyo ebigifumbekeddemu. Mu ngeri y'emu n'omusumba Cindy Kiganda akowodde abantu okutandikira ku famire ya Christianity Focus Center okubeerawo ku olwo. Saturday no the 20th June. June. We are going to have Kingdom Media Convention. Tuine ensisinkano ya Kingdom Media. The viewers and the listeners. Eyo egatawamu abawuliriza n'abalabi ba Kingdom Media. You and me, we are the hosts. Olw'okubanga gwe nange ffe tugenda okyaza we are supposed to be here early in the morning. Tuteekeddwa okubeerawo wano mu budde. Invite others. Yaniriza abalala. Don't come alone. Tojja wekka. In the name of babaweereza ba Kingdom Media batongozza oluyimba lwe bayimbye olwogera ku nsisinkano Gumite ey'omulundi guno wakati mu kuyita abantu okubeerawo ku lunaku lw'omukolo. Kingdom Media ya Bishop Kiganda webatisani wali mukwano wetusanga tongezinde sekulu zino siza kusaka ensisinkano akyekubyekodi ensisinkano yango wetuse yatengenye likulise abatalina ensekaseka endala mugambe kolunakakise Kingdom Media balumbye mukano zesagala yazolea obambise mu lukolea tutabapeka sesa nabape bushiya kunyuma n'okusinga kuzibale tenda musisinkano akuliddemu enteekateeka z'ensisinkano Gumite ssente za Kajjubi ayogedde ku bigenda okubeeramu. Gye bali bawera kakati n'ensisinkano eyo gyezeeva emyaka ogiraba gisukka ne 17 ne Buganda Road. Kale nno mujje tubeerewo ffenna tugenda kuba n'ekyenjawulo ennyo kye tugenda okubawa ate era ne bw'onooba otuwa ekirowoozo kye kituwe ku olwo ku mpeereza yaffe yonna. Olina kirala oyinza okugamba waliwo pulogulaamu yange gye mwateeka mu kasero naye ate nze nali njagala kale nno n'okwolwo omukisa ojja kugufuna so nga ate ebirabo bingi bye tugenda okuba nabyo wano kubanga emyaka 17 si mitono okutambula ebbanga lyonna. Waliwo emikutu gye twasangawo n'egyatusangawo ne gitulekawo emirala gyavaako ne twebaza Katonda ffe kwe tuli ebbanga lyonna n'olw'ensonga emwe gye twebaze Katonda ku lunaku olwo olw'omukaaga okuva ku makya paka we bunaawongerera nenga nga bwe nkugambye nti tuli ne Christianity Focus Center kuba ensisinkano mwesibuka katogwanira tolwana kubulawo. Babuuziza wano nti abagenyi bali bameka ndabye abagenyi nga batono musumba ekitegeeza ffenna kati kitukwatako ku lunaku olwo tubeewo tugenda kusanyuka tugenda ate kufuna ebinyuma bingi. Ensisinkano Gumite yakubeera ku Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi era ng'okuyingira kwa bwereere so ng'ebisanyusa bingi eby'okugibeeramu omuli abayimbi bannabitone n'abalala n'abaweereza ba Kingdom Media ng'era okuyingira kwa bwereere. Bwereere sinkano dole nakuyeza tukwawe Gumite Kabagahe Mary Rose ne ssente za Kajjubi be bakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire. Angekawenja iwakusalako nendeta nekojja oyo tosuwa bayimbi bona bono gye bali bapresenta ba TV nga batudde wali abokulediyo ndaba besinde bbiri era